Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale oli ku mukutu omulungi era gw'oteekeddwa okubeerako baguyita gwa There is Still Hope. Wakyaliwo essuubi. Gwali mu ggwanga Uganda, naawe ali emitala w'amayanja. Weebale kubanga ate otugoberera. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Kyetuva twaniza okubeerawo okwo. Omwoyo omutukuvu afugire mu ffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ono gwe ngenda okulaga amita omusumba Buyungo Joseph. Mumumanyi mwenna. Musajja abulidde enjiri. Be bantu abatali mu ntalo z'abasumba. Bamanyi okuyitibwa kwabwe. Batudde fakiti lwakuba bankwata naye nayo tandise asiri ey'okwebaza abasumba. Njagenda nayo mu maaso. Be bamu abali ku lisiti yange. Abasumba abatali mu ntalo abamanyi okuyitibwa kwabwe. Abakola okwagala kwa Katonda naye batumala obudde mu ntalo bwe mwayagala kulaga nti w'amaanyi. So babi avuddeyo waliwo akatambi akatambula ennyo oba akatambula. Mbw alina omuntu eyamuvuma. Naye n'awulira nga bukyazaalibwa teri yali amuvumyeko ku myaka gye 5 gy'alina. Ono amuliriddeko akawunga n'ebijanjaalo, amunywereddeko ttonto n'emirondo, amuliriddeko amandaazi, n'amunywerako ki? N'amunywerako ate n'ebirala. So agabe bannaala omusajja wannamuko omusajja anvumye. Omusajja anvumye. Omanyi okuvuma n'owulira nga oyagala n'akusulawo kuyitibwako. Waliwo omuntu eyali akuvumyeko n'owulira nga n'ekyalo n'okisenguka. Gwe n'osaaga n'okusaaga n'ensi. Omuntu asobola okubeera obukiika ng'omwana natannyina n'osenguka. Kale sooka owulirizeeko bambi omusumba Joseph Buyungo akugaba nawe omusajja omuntu amuli bize tamutubuulidde. Naye sooka omuwulirize tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Nina omuntu anvumye bukyanganzaala tebanvumangako. Nina ebintu bibiri byendabye mu kino. Sirabanga muntu mukulu wa myaka gyange bwe giti wadde mukulu munne nga amuvuma mu maaso gange, sikirabangako na mu matu gange. Ate sikikolangako mu maaso ga muntu. Naye omuntu anvuma n'awemula naye nga mbuuza ekigambo kimu, oba ayagala ki? Oba ayagala ki? Ne bwe mutuukako mubuuze ansa gy'ayagala, nyinza obutagifuna kuggwaayo. Ne waaba nga abadde ng'akuwa ensonga, tentuusa ku ddaala lyakumpemulira mu myaka 5. Naye nina ebintu bibiri Katonda bye yaŋŋambako. Omusaayi sobola guyiwa, naye saagala kutonnyeza ziga ku ttaka bwe nti ku byankola. Ekyo ggulu lyakindabulirawo. Nintula ne ŋŋamba kiki? Ne ŋŋamba bwe kibeeredde mu nze nga Katonda Omwoyo Omutukuvu annyambi n'akinzimbamu, abaawo aba ayolekera abatalina nga nze kye nnina bakomawa mu kugwa. Walerabyeko omuntu n'akuvuma n'ojula n'okudduka emisinde ove wo ky'olimu ogende. Kati oli amaanyi gaavumiramu ndowooza ayagala awulire lunaku ng'ekkanisa eno sigiriimu ntambudde ngenze kubanga ne bwe ndaga sikitegera paka we nagamba ekintu kimu ti ne we baleeta guleeda nze njolera wano sisobola kuva Katonda wansimbi. Naye neewuunya emyaka gyange gino 5 byempulira mu matu bimpa amaanyi n'okumanya nti omulimu gwe ndimu si mutono. Bimpa amaanyi n'okutegeera nti okuyitibwa okuli ku bulamu bwange kunene si kwe kwa bonna. Era nze mbisirikira bwe nti sisobola kusharinga naawe nabyo kubanga we nagezaako omu nensharinga naye nembibeera nga mbisharinga n'omwagala wange eka ye amaziga gamuyitamu n'awulira ekyo bine mugamba sirika obuweereza bwe batuyitamu byebyo ebiriwo. Ne ŋŋamba sijja bisharinga na muntu. We mbisharinga naawe nembikuwa n'obiwulira n'obisoma bw'oti
gw'ofuna ekirina okusinga nze nannyini byo gwe babigamba. Naye mu myaka aga gempezezza, bukyanga nzaalwa siwuliranga muntu gwe bavuma wa myaka gyange bwe batyo, wadde mukulu munne we benkana ndowooza Katonda yampaganya ne wewa gye bali sibawuliranga mu matu gange nga bye neewulirira ebintomera. Nkulaga nti ebisoomooza muweereza mu ebiri gwe nyweza kuyitibwako. Bw'okunyweza bw'oti bakayita akabwa akaboggolera bbaasi. Haleluya. Tuleeranga etokota bweti nga akabwa kaboggolera kasirike kajja kusaakaala obulago. Haleluya. Nga yo tuleera ekyakola etya. Wanika emikono gyo gamba ayi Mukama. Kyogerera amaanyi gamba ayi Mukama. Nyimiridde mu maaso go. Woba wayimirira ku ssaddaaka ya Aberi n'ogiwulira, nange olwaleero njagala owulire essaddaaka yange ey'obuweereza bwange, ebintomedde omutima, ebyammalamu amaanyi bingi, naye nzize olwaleero okuzza obuggya endagaano yange ey'obuweereza bwange. Nyimiridde olwaleero okuzza obuggya endagaano yange ey'okuweereza kwange mu wiikendi ey'okwebaza, saddaaka yange ey'okwebaza ey'emimwa gyange ngiyimusa olwaleero. Tuwadde ebinsoomooza bibaddewo, nkyayimiridde. Nsonyiwa weesikoze bulungi, nsonyiwa weesikoze bulungi, naye olwaleero ngenda kuyimirira ng'omuweerezaawo, omwegayirizi, omubuulizi w'enjiri, omusumba mu kiti kyonna ky'ompitiddemu, nkikole n'obwesigwa mu maaso go nga ngenda okusiigibwa amafuta. Mukama onjawulo olwaleero. Kale yoyo omusumba Buyungo nga abadde annyonnyola. Kati kankubuulire, abantu bavuma. Omuntu asobola okuwalana nga tolina kyokoze, naye ng'akuwalanira progresio Katonda lwakuba akozemu omulimu oyo n'awulira obusuulu. Oyo asobola okuwalana olw'ekirabo ky'olina, kubanga kisinzeeko ekikye, naye nga tamanyi mutango gw'otutte kubanga otuukako eyo levo. Oli n'akuwalana n'akwogerera ebikikiniika ebiwanvu n'ebimpi, n'akuteekako obwenzi, n'akuteekako obubbi, n'akuteekako obulimba, n'akuteekako obwamalaaya, n'akuteekako buli kimu, naye nga kikiwa n'asobola okujja n'asinika naawe. Kati kankubuulire, si ggwe asoose, era Musumba Buyungo wamma si ggwe asoose era si ggwe asembyeyo. Ebyo byabikola ne Mukama waffe Yesu Kristo. Tulabe mu Luka essuula ya 23. Luka 23 onyiriri lwa 31. Tuddukeyo speed nze kankulage kiki kyenjogerako. If they do these things in the green wood, what will be done in the dry? Yesu yagamba oba yabuuza, oba babikoze omuti omubisi, bye bakola ye muti mubisi. Kati ffe emikalu bagala tukolaki? Baamuvuma. Yesu tebamuvuma, baamugamba mbu akozesa mizimu. Kakati gwe pasito okuyita Illuminati ovaako ki? Ne bakuyita Illuminati n'osiba. Naye Yesu baamuyita emizimu. Akozesa ki? Akozesa Zibaberi, something like that. Mbu awonya akozesa ono prince of what? Nga wakola ekyamagezi bawakamba oyo akozesa mizimu, akozesa sitaani. N'abagamba naye sitaani asobola okugoba sitaani. Obwakabaka obweyawuzaamu busobola okuyimirira? Tebusobola. Baamuvuma, baamuwandula amalusu, baamulijekitinga, baamukyawa. Yakolanga ebirungi nga ayagala musasulamu bibi. Bakomekereza bakoze ki? Bamukomeredde ku musaalaba n'afa. Gwe tebanakukomerera. Kakati kyenja okugamba muganda wange Musumba Buyungo alose akatambulako naye kakuleetera togwamu ki? Togwamu ssuubi. Sitaani ebyo byonna abikola akugjemu akomalemu essuubi.
bantu bangi mudduse mu kanisa mulwakuba baboogeddeko. Gundi yanjogeddeko waati ekanisa n'odduka sitaani y'omu negyogenze agenda kusisinkanayo. Kiki kye tulina okukola? Yakobo 4:7. Let us submit, we resist the devil. Kuyimirira sitaani n'omweŋŋanga. Sitaani tebamudduka. Newoona omudduka e Uganda n'ogenda Saudi Arabia ate oweeyo ojja musanga nga y'omu naye ng'enkola zaayo ate ezeeri zaakoleramu nzibu nnyo, tosaana nazigumiikiriza nga zirimu n'okufa. Okitegedde? So bannaayo baani oyo yatuvumira musumba waffe Mukama akusonyiwe. Ate Muzumazi gwe nakwagaddeko kimu akuvumidde aŋŋambye oba agambye akuvumidde emyaka 2 oba mmeka mbu yalabako ne mukazi we messages omuntu oyo zaamusindikira omukazi n'akaba. Kitegeeza bintu biki? Ate oyinza okwekanga nga mulokole ayogera ne mu nnimi nga waba n'agenda omuvuma oba omusindikira message asooka n'agenda mu nnimi mashira boko tarama zeket Mukama mpa bye naamugamba bimuleke nga teyeebase. Akusindikira message owulire nga n'enviiri ekiwalaata kimeze tolina kaviiri wadde n'omuloko nga sina wansi kuba ow'ensi yo totawana naye oba omanyi naye olw'omulokole muganda wange wo muzibu. Waliwo akavidiyo kensosa okuwa akapooso Musoke agambye tulina abantu aba era bulina okwegendereza. Waliwo Kano person, omuntu ali Kano yo ye yalokokako n'agwa. Omuntu ali Nacho man yo yatalokokangako. N'omuntu ali spiritual yo ye yalokoka nga akyatambula mu kubeerawo kwa Katonda. Abantu aba basatu. Kakati mu kanisa tulina ebikonwa biri omwo ate byefuula nti bimanyi nnyo. So bambi musumba Joseph ani Buyumbo kibi nnyo omuntu oyo, naye era alina musabira busabizi. Si ye sitaani asobola okwalampa omuntu ng'anoonyeza engeri yonna ebuze n'asooka afunayo ekibya ekyeteeseteese okuba nga kiweereza sitaani ekiryaganaga kiri awo tekimanyi kye kirina kukola n'asooka akozesa ekyo n'ogamba brother abadde ki? Owooluganda abadde ki? Era waakusanga nga toli mu mwoyo nga tomanyi Kristo ojja mutwala eruzira utandike kubanga ye kyakola ayagala kuvuga ng'akuzza mu mubiri. Ye tayagala akujja mu mwoyo akuzze mu mubiri. Kati olina okuba ng'oli wa mwoyo nnyo n'olengera sitaani ebibala ebiruubirirwa kaki kaabala okukola kino abala kaki mu maaso. Kati wookategeera wano gwe n'omuziyiza you resist him. So omusajja ayogedde ng'olaba ali mu bulumi bw'amaanyi. Simanyi ani oyo oba ki, manyi abantu babeera ne personal conflicts zaabwe, naye gwe kankole omuntu waleetera ekigambo ku katuuti kiba kimususseeko. Abantu balina be bayitamu n'asirika, naye omuntu olaba ayeeyabiza n'ayogera ekintu kiba kimususseeko nga takyasobola. Abindooza yalabenga okukyogerako bwogeze kuba yadde akyogerako. Kyekiyinza okuba nga kikakanya omutima gwe. Ate nammwe abakristaayo okuba nga mumukola ki? Bambi musabire abasumba, kambabuulire balokole musabire abasumba abo naddala abakyayimiridde. Sitaani nga ye tageti ye. Sitaani tayagala kulaba musumba ayimiridde abuulira abantu amazima. Omusumba afokasinze ku kuyitibwa kwe kuba buli omu alina okuyitibwa kwe. Nze sobola kukola kuyitibwa kwe alina tosobola kukola kwange. Kakati gwekola okukwo oba okukwo kwakusomesa butuukirivu somesa. Okwange kwa exposinga omulabe gwe nakolera ndeka nkola okola ki? Kale toddawo kumpa lecture buulira Yesu ebyo biveeko. Ne Yesu sitaani yamu exposinganga. Kati gwe buulira Yesu nawe nkola ogwange buli omu yeetika omuzigu gwe. Ogugwe guba gukulemye oba gukuzitooweredde then saba obuyambi owa Yesu. Totunuulira mulala. So abasumba abo tubasabire ebibalondoola binene
ebibayiganya bingi naddala abo abali ku mazima baganya okwekiriranya sitaani agezezaako batega emitego gyonna giganya. Tubasabire otherwise busobola okukya lunaku lumu omusajja wa Katonda kati ayogeza kirimi byayogera tebikyategeerekeka nga sitaani amukubye. Ate n'abo abagudde nabo tubasabire. Abamu abasinga bwe tulaba abo abali ku bikukuju baaliko nga bamazima, baali boogera mazima, baali batambulira ku mazima, naye sitaani yagenda n'abakwata n'abakuba. Kale toseka muganda wange, owooluganda bw'omulaba ng'agwa oba ng'agudde ate gwe n'odda mu kuseka, kitegeeza oba totegeera byawandiikibwa kuba Bayibuli egamba etya? Bw'ayimiridde weekuuma oleme kukola ki? Oleme okugwa. Era yamba owooluganda agudde musituulewo naye mu magezi kuba naawe oyinza okukomekereza nga naawe oli wansi. Naye kakati ffe okuseka kye tusooka okukola. Oluganda agudde bamukutte akoze kino muwulidde akoze kiri n'oyenjebuka n'owulira ng'ofa enseko n'ogamba kali onsomiro abadde wano nga yeeraga n'oteekawo baali b'amaanyi ng'ensi batya n'oseka. Gwe omuntu amanyi Kristo Katonda gwe yayita omwegayirize kuba everyone is an intercessor but it depends on your level. Kisinziira ku level gy'oliko n'okutegeera kw'otegeera. Gwe omuntu waatyo olina genda ku maviivi kubanga kiba kigenda kukosa omubiri gwa Kristo. So abasumba baffe tubasabire kubanga sitaani awuluguma kanoonya gwe weka. Ate abasumba abaagala nnyo kubanga kyanika kigamba ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana. Sitaani wakuba omusumba ali ku mazima gumanyi abantu ababeera emabega we bangi nnyo, naye ate gwe oyinza okwesanga nga nayo kennyini toli mabega wa bulamu nga tolinawe wadde akuli emabega nga nawe kennyini oli birala nnyo. Abasumba abo bingi bye batankuula nsi ey'omwoyo. Buli saa musumba nsabira mugende wa bannabbi b'obulimba eyo ne mujjayo ge mujjayo ne mugakomyawo mu kyaki musumba nsabira kitegedde. So bingi bye balwanagana nabyo. Kati Mukama abakuluŋŋamizza musabire. Kati ng'oyo waayogedde Mukama abakikutadde ku mutima musabire. Gwe tomanyi lwaki wali wamuvuma n'ebbanga lyamuvumidde. Tomanyi kigendererwa ki sitaani kyalina mabega eyo. Oluusi ayinza okuba ayagala amuddemu ekigambo ekitali kirungi awo abe nga gudde oluggi olutalo lutandikira. Kitegeera naye wuuyo yakuuma ki? Yakuuma empisa ez'Obwakatonda. Oli n'ayogera byayogera n'ayogera naye agamba ekintu eki siva wano kyalika oli olutalo lwayagala musuuza oba kkanisa oba buweereza simanyi naye yakuyita mwesigwa. Tokkiriza nga sitaani kusuuza kirabo kya Katonda kye yakuwa oba ngule. Era kubanga yeba mishoni ye agala kikusuuze. Naye agambe siva wano greda enzija neweeba greda tokkiriza kujjawo. Kale ndowooza y'omusumba Buyungo mumusabire bambi muyimirire naye alina abasabi naye asaba tetugambe nti tasaba naye naye Mukama akikuteeka ku mutima it's good okubanga ate oyimirira naye. Mukama nkwebaza olwa buli ssekinoomu ku lw'abasumba baffe bonna kwetoloola ensi yonna aba bakyanyweredde ku mazima. Mukama tusabye obakuume tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mulabe mmanyi agezaako buli sayidi naye tulina okukkiriza nti bwe yatandika omulimu omulungi mu bo ojja gukomekkereza. N'abo abaseseetuse abavudde mu kwagala kwo Mukama tubasabira mukono gwe ogutayimpadde gubasisinkane badde mu senses zaabwe mu kutegeera kwabwe basobole okuba nga ate bakyuka okudda gy'oli okuyita mu kwenenya mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale kanetololemuko katono wenkomawo bingi bye tulina wano bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.